njagala kwebaza Mukama Katonda atuggyeko omugambo gwe baali batuteekako nti tetulina bajulizi mu kusookera ddala kozi twagusomanga mu print, electronic ne mu social media ti abajulizi bano si baffe era ffe batuwanga bujulizi bazze bonna olwaleero. So ekyo twebaza Katonda olw'ekyo nti ekyo omugambo ogwo gwe bayita propaganda gutuggyeko olwaleero. Nga bwe muwulidde abajulizi abo bantegeeza nga nze omuwaabi nti waliwo ebintu ebyatambula ebisukka n'okusamba box ebitagenda bulungi ebimanya amateeka g'ebyokulonda ng'okugulirira abalonzi, ng'okubeera nti okuba campaign ku lunaku lw'okulonda, ng'okubeera nti okwata posta ey'omuntu mu kifo ewalonderwa ng'ate bw'oyogera nti mulonde ono. Ebintu ebyo nali mpisa abajulizi nga bamaze okuntegeeza ensonga eyaliwo eyataataaganya okubala obululu ekazangola n'ewambogo kwe kutegeera emisango gino gyonna emirala egyatambula. Neebaza Mukama Katonda jjo bamazeko olunaku lulamba nga baŋŋamba olina bujulizi ki, naye be bano abajulizi enaleeta mu kooti ate Mukama tusobozesezza oluusi abajulizi bagaana okujja mu kooti okuwa obujulizi naye bano babadde bagumu era nga bwe mugenda okubalaba nsaba bonna baggweeyo bawe obujulizi nammwe mukyerabire ti ddala Nambi Faridah yabbibwa akalulu. Abajulizi bo Honorable bababuuzizza ani yabba akalulu nga buli mwagamba tetumanyi. Bayinza okuba tebamanyi ani particular gwe bayinza kusongako lunwe. Ate naawe tolinayo kalule mulala gw'oleese kakati obeera weetooloola bwetooloozi okubuuza oba nze kalule oba sinze kalule nkugambye nze kalule kiwedde tegedde. So ebibuuzo babadde babuuza ffe tebina kye bitukanzeemu wadde abajulizi baffe babadde bagumu ddala ne bawa obujulizi obw'okugulirira abalonzi obwa Nalukoola okukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda era tuli bamativu tutambudde bulungi batukyatambudde bulungi n'abalala abanajja olw'olwaleero bajja kutambulira ddala bulungi. Ekigambo nti temulyaza amaanyi g'abantu kirina we kiyugula ettama abantu. Kaakati buli lwojja abantu bannuuku abo balina ebigambo gambe ebyo bye bakozesa. Temulyamu amaanyi g'abantu olukwe, bibo pawa, kuyisaamu gaali, ebyo byonna bimanyiddwa ng'ebigambo byabwe. Era ne Nalukoola tabyegaana. Ne badde babuuza omujulizi tebamubuuzizza oba Nalukoola yabyogera oba teyabyogera. Ekibadde kimubuuzibwa kyokka nti okulyamu amaanyi g'abantu olukwe kyeki. Ye nno ng'akitegeera ng'ekitegeeza nti oba otegeeza kulonda ani Nalukoola ate nga mu mateeka ekyo kitumalira. Ye yakitegeera atya ng'omulonzi n'abalonzi abalala bakitegeera batya bwe batyo bakitegeera kitegeeza kumulonda gwate Nalukoola eyatayagala kulyamu maanyi g'abantu lukwe ye yali ayogera kyaki mu maaso g'abalonzi yali abawa mmere oba yali ababuuza mannya. Kanso waliwo omujulizi atamyemu okwo bamutaputira mu kiwandiiko kye n'agamba tamanyi Luzungu talutegeera ate n'atandika olufubutukira mu kkooti. Tekitaataaganya bujulizi bwa muntu. Tekitaataaganya bujulizi kubanga okubeera ng'omuntu asobola okwogeramu akazungu tekitegeeza nti olwo Oluzungu alufuuweeta. Kyobola amukuddamu mubuuzizza lulimi ki lw'osinga okutegeera obulungi. Omuntu yakuba mu siniya 3 Oluzungu aba talufuuweeta. N'olwekyo ekyo kituukangamu wadde kubanga era omuntu ayinza okuba nga amanyiimu akazungu naye ng'ali comfortable na lulimi Luganda era nga bw'ayogedde era nannyonnyola mu lulimi Oluganda tekina mutawaana ekyo wadde. Ow'essimu ajja kudda era bw'anadda munaamanya kyanaabulira kooti. Mu Luzungu Council, what transpired? Case, and indeed they have produced some witnesses who have been cross-examined. We are going back for further hearing, but I'm not worried at all. None of the witnesses has testified to prove that indeed I
as the former candidate or the first respondent has ever participated in the actions or inactions. And indeed, none of them has proved that what is alleged to have happened affected the results in substantial manner. So for now, I don't have a lot to say, but we are waiting for more witnesses from the petitioner for cross-examination. So many witnesses so far. Don't you feel already? To determine a case in your favor, it does not depend on the number of witnesses produced before court, but rather on credibility, admissibility, reliability of such testimonies and evidence adduced before court. Therefore, you cannot determine that indeed so and so will win this case depending on the so many witnesses that have been presented before court. Thank you. So, does Kawempe North have a member of parliament currently representing them? So which team was how many? Your floor which only one side. So at your polling station, how many votes were stolen? Let's now start with your polling station. Pentecostal. How many votes did your candidate score? Get? March 2025. Kakati kakasa erikote ani yasinga oyere yawangula mukalulu akabwange na kulongozi 13 okusabira limwe Tiwa zenganze kuhengalaba nibya libo angula kalulu. So, Wanja,